Guno gwe mulundi ogw'omunaana nga Uganda erumbibwa obulwadde bwa Ebola okuva mu 2000 ng'ate mulundi gwa 6 ng'ekirwadde kya Ebola Sudan kitawanya bannayuganda. Minisitule y'ebyobulamu mu kaseera kano ekyafuba kunoonyereza ku musawo waayo eyafudde ekirwadde kino azuuse ng'abadde akolera mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Bwe twamaze okuzuukusa ttiimu zaffe ne bagenda e Mulago ne batandika okunoonya bonna abaalaba omulwadde ono abadde bakola naye, ne bagenda mu Saidina Abubakar Islamic Hospital nabo ne bamanyayo abantu abajjanjaba omulwadde ono, era abalala wenjogerera bali Mbale banoonyereza abantu bonna abakwatibwa ku mulwadde ono. Dr. Diana Atwine ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu atugambye nti bakaweza abantu 45 be balowooza nti babadde n'akakwate ku mugenzi. Obulwadde buno okuva olw'okwatibwa okutuuka lw'otandika okulaga obubonero kye tuyita incubation period kimala weeks 3 ennaku 21. N'olwekyo abantu baffe be tuba tutadde mu isolation era balina okumala ennaku ezo nga tulaba oba banaafuna obubonero. Minisitule egamba nti yakugema abasawo n'abo bonna abanalaga obubonero bwa Ebola ng'ate bali mu bifo ebiteekeddwa okwawula abasuubirwa okubeera n'ekirwadde kino. Kati we twogerera tulina doses 5 naye tugenda kufuna doses endala nga mu nnaku nga 3. Obubonero kwolabira ekirwadde kya Ebola Sudan kuliko okulumwa ekifuba, omusujja omungi, omutwe oguluma, obukoowu, embiro, okutanaka, okuvaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri byonna. Tubasaba nti omulwadde yenna gw'onoolaba oba gw'owulira nti alina obubonero obwo obulaga nti alinamu Ebola, mutukubire ennamba eno ya bwereere eri ku 0800 100 066. Kyokka Atwine akakasizza nga kino bwe kitagenda kutaataaganya ebyensoma ebigenda okutandika. Luli twali mu panic kubanga COVID yali mpya, tetukyasobola kuggala masomero. Bino ebijjidde nga wakayita emyaka 2 nga Uganda erinnye ku nfette ekirwadde kya Ebola ekyasembayo okubalukawo mu Septemba wa 2022.